Mazima polisi yaitu ya Kikuube yakwasirege akura ronda akugaruka akugwera vice chairman wa district ya Kikuube mukuru Pio Vincent habwa okukwata abantu babiri akabayo sente nabaniza kubatunga emirimu ekyatakozere miliyoni 3 miliyoni 2 nekyeka bakazimira hao naho mitwala 5 bagiteeka hanamba bate namba netugenda kuteruriza nereta amabaraga omukyala waaye so aroha zagenda kanaja kujinamba kandi okukwata okopio kugaruka hali okukwata omuhaba memba badeke ondi akwetoba olusuko businga otwasangiye tukwasire enyuma haho hamu na commissioner anyakuri akateba kagaba emirimu mu Kikuube bayira omuntu omukyala miliyoni 10 nawe bamuniza nti bajja kumuha omulimo ogwo ba committed moment officer ogwo batamuhaye abantu abo bona kalabya police yakuwa kandi bakuwata bano bali basabye omulimo gw'obusomesa n'abagamba bamufunira miliyoni 3 ajja bawo omulimo kati yes baba shortlistinga abajje bakole interviews naye ebirala byadira ati bategeera nibalinda nibalaba emirimu nga tejja kati kuvolu kati byali mu mwaka oguwedde mu mwezi nk'ogwokutaano kati bade balabye omwaka nga gwise tibabayita okukola emirimu esente zaabwe baziwaayo kati kigambibwa emitwalo 5 zimu ku sente zibaali basabe bazisindika ku mukazi wa chairman vice chairman LC5 kati tujja ku retrievinga print out tulabe ekituufu kiriwa naye aba witnesses bonna bamaze okukola statements kati leero file tunagisindika mu state attorney kulaba adema to guiding ebirala ebyo kukola ku file eyo.